Eddie Mutwe ngono yakulira security ya president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwaleero navuddeyo n'awa level era n'ayanukula omukulu omulenzi mwana mulenzi Adini Lubowa sava kufudde omugano ennaku zino okuvoola president Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform ng'anoonya relevance ng'anoonya ensobola okumutegeera ng'anoonya okulaga bakama be nti nno omulimu agukola bulungi kuba muyagala ogalaga nti ono asasulwa muganda wa Museveni Salim Sale ko n'abo abasajja bali mu iso be bamusasula ensimbi omudidi omuyitirivu okukola byali mu kkola olwaleero naye nga kino kyali mu kkola bangi babikoze bangi basasuddwa okukola emirimu nga gyali mu kkola leero ne balemererwa kati ye yabalimbye mbu ajja gukola nnyo okusinga ku bali mbuno ye abantu bamumanyi era mbu bamugoberera nnyo n'olwekyo ebyemu byakola bya mulembe nnyo era bya kitalo nnyo kati omulimu ajja gutuukiriza ogw'okusuula nnupu agikube ennume y'ekigo byonna agifungulule bw'ati akati nno mu kkowe ery'okumanyira n'okuwaayiriza Eddie Mutwe wasinzidde n'amwanukula era nga maaso ku maaso amugambye ebigambo omusajja atandika okutwala magga atandika okwogera biri simanya biki nga takyalina basis kwasinzira kwogera amaliriza Eddie Mutwe omusaagisa gwe kale kansuke nkuwa ebigambo bino Eddie Mutwe n'omulenzi ono ng'amwanukula tutambule tugende mu maaso no ne ba message by the kitutte emyaka ndozange ebiri nengamba ba Eddie Mutwe ne bagamba bwe babasiba Eddie Mutwe ekitalya babateekamu bambega era ne bagamba government ng'eyita mu osi w'ekitalya yaweerezanga abantu ab'enjawulo okubabega era ne ngamba aba Eddie Mutwe ne ttiimu timwegendereze era waliwo abavubuka abamu nga bo baali babapenetratinga dda nga twatambulanga nabo naye ng'omulimo bakolera gavumenti ekyo nakibagamba bwe mulaba ebigambo omuvubuka gwe bayita Sky Soldier byayogera indako kati nenzijja kubanga awendaga bintu bino mwetaaga kubijja kumumira nsanafu tewali mulala butambuza video nyamutaginge Sky Soldier era muwulirize message mwanyinaze sister Rose Michael nkutumiddeko Anita Mugisha nkutumiddeko Diana wa Bobby omanyi mu bulamu abantu besiganya abantu abeeyita abaana abato tugeze ne bwaba owekitiibwa president Kyagulanyi oli najja nga mwana muto naye nga bamubuliifinze kino ky'olina okukola amwesiga nagamba olaba oyo omwana azze mu struggle njagala muwulirize waliwo omusajja ono bamuyita Adini Lubowa Sava ono njamusoke mumuwulirize olumala mbabuwulire missioni zonna zazaakola wulira nze sigezanga kukwefuula n'olunaku n'olumu kale bali bakwefuulira banneefuulira kakati ga mazima gennyini sagala oyinde eggwanga leeta bayibo ndayire wano nga tv endaba kyekibatabula butamanya management tuli mu bulumi bunene nnyo okulaba ng'omusajja akozesa ekibiina kyaffe obubi nnyo bwatyo tweyambule Kyagulanyi TV10 kakati oyo Adini Lubowa Sava bamwa mission nga bakamala okukwata ba Eddie Mutwe kuba abadde agenda makomera mission zino yazitandika nga akyakola ku NTV waliwo gye baamuwa okunoonyereza ku Bad Black ku luno eyaba Eddie Mutwe yasaasaanya billions ne billions government okumanya ki ekiddako after kalulu kubanga Museveni ye ng'omuntu naturally mutiitiizi era yali atidde ne basindika Adini Lubowa Sava agende mu kkomera ly'ekitalya era ne bagamba yagenda ku special command oba special order ng'eva mu gavumenti ya Yoweri Museveni era bwe yatuuka osi yamuteeka mu ward
eyaba Eddie Mutwe mwe yatuula mu ward eyo okutambuza missioni ze. Njagala owulirize bulungi. Kakati Dini Lubowa Ssaava ono njamusooke muwulirize kano olumala mbabuulire. Wano muganda wange Eddie Mutwe ngenda kukuwa information ogenda kwewuunya. Wuliriza wano. Let me tell you this. Toka Sky akubulira ebintu nawe n'ofulumya programu mu Sky. Mbuliriza Eddie. Sky mwana wange. Eddie. Bw'obanga oyagala kujja mu bantu kuyimba. Saagala bakusse kuba ebyombi mangi. Lwaki tojja n'enkuinterviewinga ggwe Eddie? Ojja nakkalira ku stage gwe kankubuulire. Kati nno neno ngirikodinze kankugamba amazima. Neno ngirikodinze. Recording tewali tapu. Eddie kyagala odde mu kuyimba bantu. Tonsonderangako yadde siringi ekikumi. Kyemanyi nti nalya capati y'omukomera. Njawulirize olumala ngenda ku information entuufu. Wuliriza. Let me tell you this. Toka Sky akubulira ebintu nawe n'ofulumya programu mu Sky. Mbuliriza Eddie. Sky mwana wange. Eddie. Bw'obanga oyagala kujja mu bantu kuyimba. Saagala bakusse kuba ebyombi mangi. Lwaki tojja n'enkuinterviewinga ggwe Eddie? Ojja nakkalira ku stage gwe kankubuulire. Kati nno neno ngirikodinze kankugamba amazima. Neno ngirikodinze. Recording tewali tapu. Eddie kyagala odde mu kuyimba bantu. Tonsonderangako yadde siringi ekikumi. Kyemanyi nti nalya capati y'omukomera. Dini Lubowa Ssaava ennaku ezo yafuna meeting n'omuvubuka gwe bayita Sky Soldier. Njamuwuliriza vidiyo eno ngenda kuba njogera mpola mpola era nsa Sky Soldier naye abeere ku vidiyo eno mugenda kwewuunya ensi. Abantu bayamba Sky Soldier, abantu bayagala Sky Soldier. Sky Soldier taba kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali badde wooli. Sky Soldier taba kuwa Bobi Wine tewali kuwadde ssente abantu ze bakuwa, abantu bakuwa ssente. N'otuuka n'okubalimba nti ogenda kuddayo okusoma, amazima ssente n'ozirya buli nga tosomye, n'obagamba bibi n'ebitabo biki. Ne ku maanyi ga Kyagulanyi n'ekyewuunyisa Sky Soldier bwe kibanga essaawa zino era bannange emikisa gijja lumu. Emikisa gijja lumu. Kubanga ani yali yambye Sky Soldier taba kuba mukisa gwa Bobi Wine. Sky Soldier okunoonya Dini Lubowa Ssaava muteme ebigambo ku Eddie Mutwe, muteme ebigambo ku Bobi Wine, era nga bali mu kukumatiza nti Sky jangu oveeyo oyogere. Bannange ensi ekulaba. Toyina kyogenda kwogera Sky Soldier era toyina kyama ky'omanyi. Dini Lubowa Ssaava baleme kukulimba era mujja kulimba abombo ono. Sky Soldier yali ku lukiiko lwa NEC. Can you imagine? Bwe busiru bw'abantu. Kati bano abasiru bwe badde eyo ne beerimba. Omanyi lwaki Sky Soldier yatuuka ekiseera n'akubibwamu ebituli? Njamuwuliriza vidiyo eno. Sky Soldier ng'agenda akwatagana ne Abitex Promotions. Awo Katolu Mwama we yafiira nga batambula aba babiri. Nga Abitex abaleeteranga ssente. Tebeebuuza ssente zivuddewa. Tebeebuuza ani yaleese ssente. Nga batandika kulya ssente. Awo ng'abayunga ku Alien Skin. Nga Alien Skin abagamba ebigambo. Nga baana batandika kyuka. Sky Soldier ali mu kulaga bisaawe bya Hamu. Sky Soldier ali mu kulaga baani bano ba minisita ba Museveni. Naye nga Sky Soldier bwe yali akava mu kkomera, Oweekitiibwa President yakwata miliyoni ezisukka mu 5 ne bazibawa nti mugende mwetereeze. Era Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu kati njamuwulirize wanira wendaga ewazibu mugenda kwewuunya. Njamukulu oyo Dini Lubowa Ssaava ajje ku vidiyo. Sooka owulirize message eno. Wulira. Eddie gwe ayagala okulya nga geyeena ayagala okulya ng'ataakeese
ndala kituufu gwonsondere gwompe ebyokulya gwe nalya capati yo siganye ate in fact capati yali ya Dani Magic n'agamba bagimpe si gwe tompangako ku kyakulya kyo tolimba bantu ebintu byammwe mukola ebisinga ebyobuyaayi byonna mbimanyi naye saagala nnyo nasalawo ebino ebyobuyaayi mbibalekere mbatunuulire ku facts zennyini ezisaanidde okuba nga zoogerwako abantu bazimanye issu yange nafuluma mbagamba nti abaana abali ekitalya ne lisiti eyo nagisoma bwoddayo n'olaba sitole zange mukomera ekitalya abaana abo be baasiba nga babasibidde bukoofiira nakwambala gundi red ballets ezo ze baali bambadde nga bali mu kkomera tebatwalibwa mu kkooti naye nga mumutwalibwa mu kkooti buli lunaku baani anaabawolereza kubeera temwabayamba abasinga baavaayo byabwe bamala nakubatwala balayiza ne babata mwe mwabajjayo kuba naliko ku senta kwe baali babasibidde mwena mwe mwali mu keesi ya rosti baasi baali ku birala era tebabateetako mu musango gwammwe ne bwe baabayita lunaku lwali lumu nga Bobi Wine azze okubalaba ne bamugamba nti waliwo n'abaana bo wano abalala abali baasibira obukoofiira yagaana obbalaba kati owulira omusajja ono okuba mulimba abaana abaserunkuma John Bosco yo ttiimu yonna yavaayo dda mu kkomera ng'ekibiina kya National Unity Platform ekikwemba Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe babajjayo omukulu ono mumujjukira yavaayo n'akola statement n'agamba Lumbuye ali Uganda agenzi wa Salimu Sale bamututte wa Sale ono Jean Lubowa Saba temubijjukira Lumbuye alinnyako e Uganda n'akakasa n'aluma paasi kalako nnyini akasajja kemulaba kano Simadini Lubowa Saba ne kavaayo ne kagamba ensi nti Lumbuye bamukutte ali ggulu kano kennyini ne kabyogera era ne kaluma paasi miti yatudde ssaawa bweziti n'akola bwe kati ono state agent mafia azze anoonya abaana be bakompromisinga edda nga ba Sky Soldier babajjeyo kati Sky Soldier tabangako mukwano gwa Eddie Mutwe abali mu nupu musookunjulira Sky Soldier tabangako mukwano gwa Eddie Mutwe era bino byonna ono Dini Lubowa Saba omunyampi n'akabondo kaabwe ekigendwa kyabwe kinene era mishoni yaabwe nene njawuliriza ebigambo bino wulira mwe bennyini Eddie Mutwe mwe mwagobanga n'abaana abo obutajja wali kusemberera mukama wammwe waali gwe Eddie Mutwe njakubuuza Dini Lubowa Saba ekitalya naliyo emyaka egiwera nga bansibye Eddie yayita abasibe nti mujje mulabe Bobby no Bobby bwe yajjanga nga Eddie tebamanyi nti Bobby azze basoma mannya gundi jangu ne bannaye oba bana abasajja bannaye wulira mwe mwagobanga abaana temujja ebintu byammwe mu bitwale eri mutwesibako tebabasibira bya people power abagubuka ne basigala mu kkomera n'abamu olwaliro n'okutuuka kakati abasinga bakyaliyo kyokka mwe mudde eno mu public mulimba balala bino ebintu nali nabasonyiwa obutabyogerako nga mbaleese musooke mweyiye kuba nkimanyi mufunira mu mulimu guno sente ze mujje ku bantu eziwera olw'okwagala mbu mujjeyo abaana abo mu makomera mpitirivu ze basonze ebulaaya awo naye ng'ate temubayamba bajjayo wabula bwe bakwatayo kyaliwa mmwe mwali mu kakiriki kammwe ne muleekaana nnyo kyokka ate bano ne mubaleka bwe bakwatira ensonga zammwe ani ate amanya muwendo gw'abaana be bakwata mu kwekalakasa okwaliwo mu Novemba ngenda kuza omwezi 18 19 lwe batta abantu nga bagamba Bobby bamukubidde eruuka abaana abo be basiba bonna ani abajjeeyo famire zaabwe ziri mu kubeera nga zibonaabona mubatwaliddeko ku kintu ne mukibawa banange musibye mumanyi bano abantu bebuza obwongo buli Christmas buli Easter naku ezenjere ne Idi esembyeyo owekitwa president abeera na famire z'abasibe kati kana akasajja mission yako nene naye bwera bakakwatamu ennaku ezo special order ne bamujjayo njamusooke muwulire batabukira ku nsonga ya abaana bakawuma omugenzi gwe battira mu motoka ya Bobby mwali temumusuddeewo mumuleke kusiriwaza nsi
muleke kulowooza nti ensi yonna nsiru. Mwaka era juzi ku makya ne mudda okuva ekitalya ne babagamba babatereddeko area of jurisdiction bwe mulina okukoma. Kampala metropolitan temugisukka. Edi mutuleetereko ku mpapula eziraga nti mwaddayo okweripotinga mu kkooti ku excitement n'amaalaago ge mulina amangi nga babatutte mu kkomera. Olaba ne bwe mugenda bugenzi kitalya mukuba ebifaananyi ne mubiraga. Mwe mutulage nti baabasonyiwa omusango guno gwe baali babasibiddeko. Mugutulage. Mukere mutulage bondi ezo ze babaga nti omusango bagusonyiye era nti bwe muddayo mweripotinga ku musango ogwo. Olw'abatanga bamaze bakolera mu ddiiru zammwe. Ebisigadde byonna temulina n'ekimu kye mwakola. Mwatuula butuzi ne mukola byammwe. Ensi neebaleka. Kwati kimanyi muli mu bulamu bwa kweyiya. Eno mutugamba muli bubi. Kyokka mu ddoboozi wano otugamba nti mwe bafuutu soja muli bulungi. Ate eno mwogera birala. Navuddeyo ne njogera ku keesi y'okuba nti abamu ku mmwe muli mu kufiira kitalya. Simanyi mu Nairobi gye mugenze okusaba empapula. Bangi mwagala kudduka kufuluma. Ricardo Kalema simanyi yeekolera music analyst. Bano bafuutu simanyi ono Sky Soldier. Mwenna bwe mwali muddukidde Nairobi. Abamu ne bayitamu ne bagenda. Abamu ne musiraanirawo ne babayita mukomewo tebabasindikira wayiswa mufumbiro okubanona. Abamu ne bakoma wabala ne basigalayo. Muntu gambye yeekolera ali nayo asimanyi ali ndani. Njagala kumubuuza omukulu ono. Obaddeko mu makooti. Omuntu ogenda okulipotinga. Bamala kuleta kamera nti ngenze okulipotinga mu kooti maasho. Era wali oyagala bamale kulaga Edi Mutwe oba Nubian Linga agenze okulipotinga mu kooti maasho akulage. Era gwe omanyi mulema okunenya abasiba bannayuganda aye ne mudda mu kunenya Bobi Wine. Abasiba bannayuganda ye Museveni. Abasiba abaana abo ye Museveni. Kati obudde bw'omala gwe kubona omusajja munyamulenge. Era n'ojja kunoonya Sky Soldier baani obalimberimbe olw'okuba mwogera olulimi lwe lumu naye kugamba tewali kyogenda kukola musajja gwe. Ensi ekumanyi ne gw'okolera. Era nja kugamba Dini Lubowa Ssaava ebigambo bino wavaayo n'ovvoola Ssaabasajja Kabaka. N'ovaayo n'ovvoola Obuganda. Ensi ekumanyi wulira. Mulabye mu bifaananyi ng'ali wali ni gunti. Ng'atudde wali naani? Namulabye atudde wali mu bifaananyi ng'ali mu kifaananyi kyekimu ne Babu Awino ne Bobi Wine e Nairobi. Mukama wamwe yamaze okukola akabadi ak'okuba nti Seggirinya agende yeekube naye ebifaananyi abike embaga ya Nyanzi baleme jjogerako. That was a diversion. Kati nga lwaki embaga ya Nyanzi tebakyogerako? Eyina buzibu ki? Ye mentality y'obusiru gy'oyina. Nga ki ekigaana? President Kyagulanyi gwe kusoso genda okukyali ya Seggirinya. Gwe kusoso genda okukyali ya Seggirinya. Bwe busiru ye mentality gy'oyina. Etategera. Okimanyi nti Bobi Wine yafuna dda Babu Owino yamusaba musinkana emyezi 2 emabega. Kati gwe mu bwongo bwo olw'okuba kyekikusasuza oli awo smart yero biki mazima nenga oli ku bulimba wulira mukola ko mukimanyi bulungi nnyo nti bwe mukola embaga ensi eboogerako oli n'atuukire Nairobi asooke yeekubye ebifaananyi ne Seggirinya amale akomewo wano era ebifaananyi byabadde byogera ku Seggirinya embaga ne bagireka kale wulira omusiru embaga bagyogerako bibadde ku mawulire kati diversions ze muliko tesijja kusoboka era nkugamba bakusasudde wakubidde Edi Mutwe essimu bagambye mu recording nenga abaana bategeera Edi Mutwe alina amagezi kyayogera mu kamera kyayogera ne kuki Edi Mutwe omanyize bagamba mwe mulie kati ono omusiru yakubidde Edi Mutwe ng'amanyi Edi Mutwe ajja kusabuka ayogera ebiki namugamba nkulikodinga nenga ne byayogedde mu kusooka byonna Edi Mutwe tebimukuba kati nga bakamaye bamugambye trackinga Edi Mutwe ono musiru yali mu lukwo lwagala okusaanyawo Edi Mutwe okumutta ne Alex Waiswa mufumbiro obukamera bwazunza
n'agende wa Sseggona bye baayogera byonna mwabiwulira. Kati bano Diini Lubowa Ssaava balina missoni zaabwe n'ebigendererwa byabwe nga state yebasasula. Wulira yakubuulira ebintu naawe n'ofulumya puroguramu mbuliriza Eddie mwana wange Eddie bw'obanga oyagala kujja mu bantu kuyimba saagala bakusimu kuba ebibyo mbimanyi lwaki tojja nenkwintabyuwinga ggwe Eddie ojja nakkalira ku sseeki gwe kankubuulire kati nno neno ngirikodinze kankugamba amazima neno ngirikodinze irikodinge tewali ttafu Eddie kyagala odde mu kuyimba abantu tonsonderangako yadde siringi ekikumi kyemanyi nti nalya kyapati y'omukomera. Owulira abafere kati missoni yagenza okukuba essimu ng'alowooza Eddie agenda sabuka Eddie mutwe naye nga bano abantu bo baseetinge gavumenti yajjayo abo abaana mu mawulire ng'ekigendwa kyabwe kyebatuma kyekyo. Kati ntusasira Sky Soldier era bannaye nze newunya ensi kubanga abo abaana simanyi kubanga ensi teyali mutegedde. Bobi Wine ku mulembe gwe bategedde ba Foot Soldier n'ajja ku ssimu n'ayogera ensi nemutegeera. Sister Rose Michael n'amumanya. Pamukawa n'agamba we Foot Soldier kwata basika Soldier abo Pamukawa baba wa kusente niwo era ddala ssente naye osanga Sky Soldier ng'ali mu kumanyira namulabye ennaku ezavuma Lumbuye naye nga bwe baamusiba Lumbuye be bateekawo embeera okubanja Sky Soldier Diini Lubowa Ssaava nga asirisi. Kati bano abaana ffe twajjanga ne twogera ensonga ba Sky Soldier ne batuvuma ne twogera ensonga mulabye gye bafundikidde mulabye gye omanyize mbagamba mu miransanafu ne mbagamba mwegendereze essaawa zino Sky Soldier bw'aba asobola okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ba Sky Soldier yajja nga talabikako Sky Soldier nga afaanana bubi Sky Soldier nga kali awo kaanana kambala guni nigina ku mulembe gwa Bobi Wine Sky Soldier wayambalidde engatto ennungi ku mulembe gwa Kyagulanyi Sky Soldier wasibidde ku dreads ne zirabika bulungi ku mulembe gwa Kyagulanyi bakutte ku masimu amalungi ng'asobola okujja n'amamisa kuno ne bazimuteekerako ssente baaziteekako lwa Museveni lwakuba abantu baayagala Bobby. Nze neewuunya abantu muli babi era temujjukira Sky Soldier bodde eri n'Abitex ne mudda ne ba Alien Skin nodde wa Spice Diana tebagenda kuwa ddobo Kyagulanyi lye yakuwa agakatona mu ggulu nkigamba. Omanyi ba Foot Soldier abamu mbagamba ebigambo bino Bobby si yabazaala era Kyagulanyi alina famire ye alina abaana be naye omusajja oyo yabasitula bafulani Lumbuye basobola okubanyumiza baaliko mu DP eyo ng'osobola okuvayo n'ofuna mileage bw'oti nga Sky Soldier wali ku ttutumu ng'osinga bakansala nga Amerika abantu ne batuula mu Amerika ne bakwata ekirabo ne bagamba tukiwadde Sky Soldier. Essaawa zino okukuse mulina Diini Lubowa Ssaava mwogera ku Eddie Mutwe oli mu kwogera bigambo bya bulimba natuweere bantu b'amazima ensi eno tekoma. Abo abantu ba mu diaspora ababa wa ssente temwoza tebalina bafamire zaabwe temwoza tebalina baganda baabwe okugamba okuwa omwana yavangayo n'agenda mu kasiko naga bankwata bangoba baabo mbalabye biki ne bazimuweereza abakyala mami gundi ne bamuteerako ssente n'azirya omanyi ssente y'ekibi ssente y'obulimba ne bw'ogikola tatolina ky'osobola kufunamu n'avaayo n'alimba abantu nti agenda ku ssomero ssente ne bazimuwa ku ssomero yagenda. Kati ebikolimo mu nkubuulira gwe Foot Soldier aleeta ovumanga Kyagulanyi Robert Ssentamu oyo omusajja abantu bamusabira
oyo omusajja abantu bamuteka mu ssaala mugenda balaba bangi kati Sky Soldier ye ebibye biri biti ng'ampale z'aba 7 ali mu bisaawe bya Hamu akutta akasimu musajja wattu ogenda biraga bbanga ki Abitex gwolya naye piraawo era bukozesa kati olina diri wasava luli walina full figure emyaka gyo gikyali mito naye mu myaka emito bw'abanga oli wali eri nga mulonda bicupa kaleerwe Seggirinya atambula nodda ku gaali ya Seggirinya n'akuleeta wakyagulanye ng'olonda bicupa bano abavubuka ab'omu ghetto Bobi Wine n'akwaniriza nobeera campaign trail ng'osobola okukola nze obudde bwonna ali mukomera ne banyumiza ng'obeera ku ssimu ya Seggirinya fans page olaba Seggirinya ozo natira Sky Soldier Seggirinya Muhammad ye yamuleeta n'amulaga bwe bakozesa essimu ng'asula mu buliri bwe oba mu ntebe yavayo n'agamba Seggirinya nga bamukutta awo n'amukuba bubi n'agamba oyo n'ekitale teyabaddeyo n'eruzira abadde n'ekigo abadde mu kulya KFC ze omwana n'akuba yeyensi beebo abantu atannakitegeera nkugamba wano we tulaga mujja kutegeera ensi buli omu eyamutuma kakati mu bino byonna nga mbibagamba ensonga ya Ssaabasajja Kabaka bagenda kuleeta zi diversion zinene bagenda kutuma abantu bangi baveeyo pressure bamutadde nga bamanyi kigenda sirika kino mutooli omuvubuka eyavuma era mugenda mulanga ali ku TikTok azzeemu awemula naye ffe kye tubagamba muyimirire ku nsonga zammwe ng'Abaganda temwetiiririra ennono yaffe tulina okuyimirira nayo tibabatiisa tiwabaawo omuntu avaayo najja n'agamba nti Ssaabasajja ali bulungi nga talina buyinza oyo aba ye mulabe wa Buganda n'ameebu era twavaayo muntu ajja n'agamba sirika tusirika ki Ssaabasajja Kabaka yatugamba tetulina buyinza abavubuka temuwongoota bwe nvaayo n'enkuba mu 7 ne bane neekalakasa ne ng'aba mu 7 twagala obuyinza bw'empologoma mba nkoze musango ki waliwo abalooza Baganda nnyo okusinga abalala naye nga musirise amataka bagatutte engumbagumba z'abajjajjaffe bazizikudde amasiro gatundiddwa bino byonna bwe tubyogera Museveni ne gavumenti ye ne Mwozi bali mu kuzimba Bwakabaka oli n'ava n'angong'ong'ona ng'alinga embizzi Abaganda b'omulembe guno mbanyiigidde nnyo mubongoose ensonga ezammwe temwagala zoogerako Abanyarwanda bali mu kwerwanirira temwabirabye omanyize mbatunuulira b'Abanyarwanda abatali bannannyini nsi bali mu kwerwanirira mu Uganda mu Buganda era tewali yagambye ye mmwe Abanyarwanda nga musirise b'Abanyarwanda bavuddeyo baagala ddembe lyabwe ne mmwe bannannyini nsi muli awo mubongoota bubongoosi muli awo mulinga abatategeerera ku ddala nga bwe yoba bano baavaawa Omunyarwanda yategedde nti tulina okwerwanako ne bagenda ne bawanalebo Joseph Gonzaga Ssewungu ekiwandiiko n'akisoma mu Paalamenti Omunyarwanda ne b'Abaganda ba wano bo baatondebwa kwebuza amagezi baabano Abanyarwanda wulira kana Abanyarwanda mu bitundu by'e Masaka gye babaddemu ku Maria from kibuga Masaka bakiikidde bannaabwe ensinga ababali mu bifo eby'enkizo mu byobufuzi naddala ababaka ba Paalamenti ne baminisita abeesuuliddeyo ogwa Naggamba ku nsonga ezibaluma banditufuddeko ne tuyamba Abanyarwanda bannaffe ab'owansi basobole okufuna passport
kati nendaga muntu omukwanaganya w'abanyarwanda mu bbendobendo ly'e Masaka Ruth Komugisha agamba nti embeera y'okusosola abanyarwanda ebakutteko nnyo kubanga abaana baabwe batandise okusuulibwa mu bifo eby'enkizo nga n'okugenda emitala w'amayanja kibawalirizza okweyita ab'amawanga amalala omuli abafumbiro b'abanyankole okukkirizibwa. Okuboolebwa kuno kutukosezza nnyo nti abaana baffe tebasobodde kugenda bweru kusoma. Bw'oba ofunye omwana kati abaana abagenze ku byeyo abaffe tebagenze bali wano mu komba bokisi wa wano mu Uganda. Abalala bali mu kufuna ssente enzungu tebasobola kufuna passport kolaki kugenda kufuna ssente ng'ezo. Ono era yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'obutasosola mu mawanga n'okusoosowaza Abanyarwanda n'okutuuka okubawa ebifo eby'enjawulo omuli n'omukiise mu lukiiko lwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka tumwebaza nnyo era tumwenyumiririzaamu nnyo senga Abanyarwanda kuba buli kintu kyonna ekiri mu Banyarwanda Kabaka akituteekamu. N'osanga Ssaabasajja tumukwasizaako mu bwami n'olaba nga atuwa kati ffe twenyumiriza nti kati tulina omukiise w'Abanyarwanda mu lukiiko lw'Emmengo. Ekintu ekyo ng'Abanyarwanda tuwulira nga Kabaka tumutongera omusoosowaza nti Kabaka waffe. Omukwanaganya w'Abanyarwanda okuva mu disitulikiti y'e Gomba Frank Sterubiri alambuludde nti mu kiseera kino bali mu kusalira wamu entotto ku ngeri gye banaaleetamu ebbago erinaakuuma Abanyarwanda awatali kukubwa ku mukono. eno consultative meeting gye tuzzeemu e Masaka y'ey'okumanya butya bwe tugenda okubaga etteeka eritukuuma ng'Abanyarwanda mu ggwanga lya Uganda nga tewali atukuba ku mukono kubanga era tebatukuba mu mukono tiwe tutudde tetuliiwo naye mu biwandiiko kuva naffe abamu abeesobola nga ffe tubirina naye bw'osanga atasobola kunnyonnyola. Kati wulira omusajja ono ye Frank Sterubiri. Sterubiri linnya lya omanyi kati omanyi bino ebintu nja mubiwulirize bulungi nga tannayogera muwulire erinnya ye Frankani ye Frank Sterubiri. Bw'omusanga takiraga agamba Muganda amannya baagetuuma. Ife bwe tuvaayo okulwanirira ensonga zaffe ne TV tezaagala ndowooza mubiwulidde byebyo ebyamunaffe Eddie Mutwe n'omufere n'omukozi wa generaali we Kaguta Museveni gwe bawadde omulimu mu gusula Nuupu. Tamanyi nti bangi abayise mu kubbo lyali mu kuyitamu naye nga baafuuka balema. Tumusabire naye agezeeko bambi. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko Omukama Katonda abankuumire tujja kuba tuddamu batayimwera.